Happy Media. Sanyuka ngawulga. Mwasilimtia wale kaba Happy Media musizi njaji msizi okutulaba ya lero special edition nango mweleza wa Sophie Keys ya Nalongo nenga programu ya lero programu kitambula eri sponsored by Sophie Fashions and Beauty Parlor banonye ko msoro kuberanga ya baba ambazanga mulampo myora lero nganzo kuberanga matusa kama yiro gamwe amanyovo no Happy Media ngamanyi programu kitambula tuberanga tuwetera trending social media videos gossips work side wa yonna kitambula nengo lero ya twagala okuberanga tubatusaako programu eno musanyu ejerere ya nayenga Fred Lumbye yavudde mabega onategeza abagizi be mayo badwe badilongezebwa nti bamukute bakoze bitibile omwayogera kichina yenga avudde onatangaza eggwanga nti gyali atenedde ntende tewalina kimu kyamutuuseeko so beera ng'omwerabirako ng'akakasa abawagizi bwe so abatambuza amuyita propaganda mweddeko omusajja gyali talina buzibu omusoga agamba nti amoga omuganda agamba nti gyali mwali katsokote video eno tsobole okulanga tuyongerayo namawire gaffe mbalamuseza akabanya bane basabo kansule nti buli omu gy'oli oli bulungi amannya Lumbye Fred alina kuza mwezi 14 ezakoka ku mwezi ogwokutaano mwaka 2026 nsaba otegeeza mikwano gyange mwenna abangoberera bannankyukakyuka mubere wangu mutemotya wendi tewali yankutteko nga bulijjo abamangobedde ebbanga ddene nze ku ssaawa 6 maze okukola ki okuwummula so ngenza okera ku makya saaze kusibuza kuliko message mpitirivu nga peji zange bangamba zaatwalibwa kituufu ngenza okeberayo nga peji zange zombi eya Lumbye Fred eya Lumbye Broadcasting Service saako eya Fred Kajubitu zonna nga zitwalira batamanya ngamba era nga bali mu kuwandiikako bye baagala kale njala tegeeze eggwanga ne bannayuganda banna gye muli mukakkana emitima sina buzibu kyonna ekikoleddwa abatamanya ngamba n'ebigendera byabwe byonna byawandikiddwako sibinako buvunaanyizibwa ne peegi sikyaziinako mubuukiriro oba access zaatwalidda naye nga nze omuntu ndi bulungi sirina buzibu era ajja bategeeza peegi nabajja banziguddewo oba nja kujjako emisana nkoleyo akatambi abatasobodde kundaba ku makya kuno basobole okukakasa nti kola ki gye ndi sirina buzibu naye kyonna kye tuliko tulina okulwana n'eggwanga lyaffe ekijja kyonna tujja genda nakyo so saagala mutye otawutandika butandisi kulwa Katonda n'ensi yange mukaba bankuumire naye nga ndi bulungi sirina buzibu peegi ze baatutte era peegi ya Lumbye Broadcasting Service teriiko bagitutte niya Fred Kajubitu naye bagitutte naye nga nze omuntu sirina buzibu Allah akyankuumye era nange mbagaliza okubeera obulungi era mukaba bakingirize mbagala nnyo obale kunkeberako nakunnongyako sirina buzibu mweraba ndoza omusajja mwerabiddeko bagamba akuddira mu mbosta giwoomya so sigenda kudda mu bigambo bye katugende mu ggwiro lyaffe eryokubiri mbu ekiri mu PLU kikambwe Frank Kashimba avuddeyo ku nsonga za Daudi Kabanda ng'abannyonnyola mbu ABCD sigenda kudda mu bigambo bya mukulu mubeerenga naye mwerabirako mulabe kyabagamba omanyi munnange si kirungi kusaba kigambo si kirungi muntu muwanda bigambo so mwerabireko ffe baffe wano Happy Media mu programu kitambula buli kyekireeta kibaako obujulizi tetumala gwogera buli kyetuleeta kibeerako obujulizi ng'obujulizi bwe buliwa bidiyo zenyininyini omuntu ng'ebigambo abyeyogerera tetusala kigambo wano Happy Media mu programu ekitambula your number 1 gossip and social media trending program leo tuwerabira nti nagambye the special edition yongera okujuguza nti Nalongo Sophie Keys nga programu is sponsored by Sophie Fashions and Beauty Parlor. Mbanonye ko basobola okubeera nga abambaza obuvaazi bwakabi mbeere nga nammwe mushabastekinga. Thank you. Katukomewo. Time is going to accelerate us. One day, Jeno M kajja kutegera who is David Kabanda. Ekyo njala kikugambe. One day. Kubanga sirabanga muntu alina buchayi, alina hate, alina malice, alina intrigue like Daudi Kabanda. Nze sikirabanga mulamu bwa. Sikirabanga. Nekamba bulire ebye mu nyumba tebitotolwa. They are nsirise busirisi but I'm boiling nemba dinga ziza ko nyoyo okoli straining ne you cannot come out nonkera ko kumba ashinga as who nze siri mulonzi wo siri munaku ngabo kisubira mutegera ndowooza nze ne pakasiza mbaddewo PLU I can survive without PLU I can survive without government kuba ne contract chokutono bwefuna mu government mufuna nganze okitegera ndowooza Nanze sina contract gye nali funye nti waliwo omuntu akubye essimu never strictly on merit kakati mugulira federa bannange
ekiri wano kikambwe David Kabanda naye avuddeyo n'ategeezebwa nga n'agamba nti ye Messenger mubaka bubaka batuma mutume era talina buzibu ku muntu yenna talina buzibu ku Anita Among ye akola mirimu gye naye era munaye mwewulireko nga bulijjo ze nabagambye saagala kuwanda bantu bigambo wano ku Happy Media tetusaana kigambo olwaje wakubye hit yatambudde mu nsi yonna naji yawedde tewejusa kukyogera ya kakati ate katumwa tebamutta nebo yandibadde speaker nga bagambye nti nogenda osome ekiwandiiko kino Kabanda nga president yamugambye nti ekiwandiiko kino genda okisome Kabanda yandirinye ne pitch ate n'omukongozi toyinza munenya ku kyayi njogedde speaker mama wange era mwagala nnyo muwe ekitiibwa naye nange bandagidde nti kati nga bwe bandagira luli ate si gwe mulundi ogusoosera kuba abantu tebagoberera bulungi bwe twali tuli wano ku nsonga y'aba commissioners mu parliament nze najja nensayininga era nga ndagiddwa najja nendagirwa nensayininga mirundi mingi nnyo ebirala mbyerabira tetukkaanya bino tebiri personal bibere official waliwo omuntu ayinza okugamba nti Honorable Kabanda abadde mukwano gwa Honorable Anita Among nti oli mukwano gwe kino tekigenda kutta mukwano gwammwe nakati bwe nva wano ngenda kumulabako esaawa eno bwe nva wano ngenda kulaba ku right Honorable Speaker biri official ebyomukwano bya mukwano nkugambye naye bwe bandimuwadde president we yandimuwadde ekipapula namugamba genda okisome ku David Kabanda ku fulo ya parliament yandibadde akisoma teyandiganye kubanga guli guba mulimo ate oli mutume yes kakati ngwa oli mukwano gwange tera kaya bosanga nga bankute nga bakugambye genda gwo bogenda mu court oyinza ogana okujja okuntunuza mu kamera ate nyinza ogana nkugambira ddala bw'oba osobola terera walingo ngamba naye nga tetukufuna bulungi wona lewo otaddeko masiki jako masiki namba zimuzirina ezimala natuuka mukuwano mukalulu leka basooke chairman owaffe wa NRM president Museveni atubuulire ani gwe tulina okuwagira then bwe tunamala nga tumaze okuyisaamu ekintu ekyo tujja kukikola kosi kamesegi kakasembayo eri bannayuganda eri ababaka ba parliament kisanja kino president yagambye teri kwebaka tugenda kulwanyisa buli bwanguzi abantu temuli enguzi tusavinga abantu baffe webale nnyo kakati story yakendera nga ate neyo kyamasavu ate nga gookya kuba yeerimu ne tiimu obundi kakati bashiba holik batumiddeko naye nga ngenda diretangawo ye naye era kakati Shiba Kalungi mama Amils yavuddeyo naye n'agamba nti talina buzibu musajja kubeera nga wasa bakazi bana era talina buzibu kufumba na mujjawe kino si kyebayita okwedifendinga mondeka mayi muli bakamba baana bagundi naye nga yavuddeyo emabegaawo n'agamba nti ye it is okay obala kuba musiraamu obala kuba alina obufumbo mbu bwe yayingirira naye nga naye kamubawe asobola okubeera nga mumuwulirirako nze nsazeewo nsobola okubeera namba 4 ng'ate mbeera na mu nnyumba y'emu ne bakko-wives bange ate nga mbaagala nnyo ate nga nkitegeeza nze nsobola okubeera namba 4 bulungi nnyo by the way nze kasita ojja n'onnyonnyonnyola nga ne bakko-wife bange nengenda ne mbakyalira nga balungi in practice I'm not even joking. I can be number 4, I can even be number 10. You know why? Nze ngawe nabagambye si kya romance genda bak romance ng'omwenda nze ojje tunyumye. Listen, some people don't operate like you and respect it. Chengendo bako yamu kweno podcast obongo bange bulala nnyo kuba mmwe mwenna. Ate ngenda bashukinga buli kanako. Ne musasire nango oyo yenze. I want you to take me as I am, okay? I don't romanticize anything. I just love human beings. Chovanza kubera number 10 nganze hajati number 10. I don't mind. You'll find me nganze ntegekera number 8. Birthday ngate bya ddala si bya pretense. Yeah, eno program ekitambula. Eno program ekitambula wano ku Happy Media mbere nga mtufollowinga, nga msubscribinga, nga mlikinga, nga telo sharinga link ne bantu basobola kubeera nga basubscribinga because this program mwe mugibezaawo era tusiima okubeera nga mutulaba era nga musharinga mu bantu ab'enjawulo. Naye nga waliwo ettuluba ly'abantu abamu abatwogerwako mbu bo tebasobya nga be bakadaama era wabogerako bajja na peva. Naye nga mutukkirize era tubawogereko Kadaama yakubye baba. Kadaama nga akuba baba gamba nti ye baba nga yagala okulya ebisoobooza ekikigwe naye kamukuwe osobola okubeera nga omwerabirako ng'akunyonyola obuwonvu n'obugga baba nga
Kawera bila tele special edition. Yeah. Nalongo Sophie yemwereza wa leero teka comment awo likinga era ngera nzi ogamba Sophie adde nja kudda. Baba, شنو تبي؟ ليش انت ما تدركين لها؟ بابا ليش انت ما تدركين؟ ليش انت ما تدركين؟ انا اجي منكم انت؟ لا انت ما تدرك. ليش انت ما تدركين؟ ليش انت ما تدركين لها؟ ليش؟ انا اجي منكم انت؟ لا انا اجي منكم انت؟ لا ليش انت ما تدركين؟ انا بغيت ادي فلوس انت؟ انا ما في فلوس تسوي شغل؟ لا ليش انت ما تدركين؟ ليش انت ما تدركين؟ لا شنو في يعني؟ شنو في؟ يسرع 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 لا اليوم يسرع بقول لا يسرع ما يبي فلوس ما يبي بس لا انا تعبان كل يوم هذا ما سنت انت تجيني كل يوم صباح انت تجيني اليوم يسرع بقول زين بس ما اقول انا اقول يسرع بقول زين انا تعبان زين بس خلاص كل يوم انا اقول ما تعب انا دي ما تعب بس انا دي ما تعب انا تعب شنو في ماما تعبان لا Omulayo yaffe bali kwera weekuumira ku Happy Media Uganda nga tugenda maaso ne programu yaffe ekitambula ya naye nga lino lyendeeta ddyo nga ka amanyi abantu bakambwe naye nga azolonga ze njiri ku social media tujja kukyogerako kakati waliwo omwami yavuddeyo n'alumiza Nobert mbu yamubbako omukyala naye lwaki buli omu yeebuuza lwaki bino ebintu bijja mu kaseera kano lwaki bijja mu kaseera kano because kiteeberezebwa okubeera nga ono omwami y'omu ku batunuuliddwa okuweebwa entebe ya sipiika kano tekaba kabaddi si kabaddi kano naye kamubawe mwewulireko kubanga sirina gasibwa kajjayo ne mukawuliriza bulungi omukyala wange at the time baali bamuyita Beatrice Kayanja kati ye Beatrice Mao n'omwami bamuyita Nobert Mao kugamba omwami yasatulula famire yange ng'oba oyagadde okukiyinterpretinga bwekityo bwe kyali yatwala omukyala omufumbo okuva ku bbaawo mu ngeri ey'obukusifukusifu kubanga namugamba publicly nti kiveeko ne bakyewakanya nenfuna backlash yali amaanyi nnyo abantu ne baŋŋamba nina ebbuba njogera ku bintu bye simanyi banjogerera ebigambo bingi naye Mukama nannyamba amazima ne gavaayo era buli omu yalaba gye kyaggweera naye soogeza bukyayi ekyo ekintu nakiwona Mukama yambulesinga n'omukyala nina kati omukyala omulala nina n'omwana gwe twazaala nga 15 olunaku lwe baalonda mwana waffe mulungi nnyo era tusuubira tugenda mukuza Yanga tufundikira programu yaffe eno neggwire lyaffe December nange omuleza wa Days. Yep. Kakati waliwo mu kulayira kuno okw'ababaka Parliament y'e12 waliwo omubaka avuddeyo nga teyeebaza Bobi Wine. Tell me why nga teyeebaza omukulembeze w'abantu. Ate omubaka omulala n'agamba oluzungu lwadde luganye kakati nze wenneebuuliza. Ndowooza ne mu Luganda basobola okulayira lwaki talayidde mu Luganda. Anyway. Byange mwale kwelanga mwekubina ku Happy Media mwale kwelanga mutufollowinga musubscribinga continue to see mabambi tusimira ddala kubanga mwe mutubeerezaawo. Don't forget nino program eri proudly sponsored Sophie Fashions olw'obuvaazi obulungi mbeere bulungi mwelaba tubagala nnyo. Babi Kyagulanyi oye NUP oye singa teyabadde musajja oyo w'embogo oyo singa teyabadde makugomo era ssebo mukama wange Robert Ssentamu Kyagulanyi yonna gy'oli Katonda akukuumye naye nkusuubiza ensonga emu nkusuubiza ekintu kipya sigenda kuddiririra ate sirikulyamu lukwe sigenda kuddiririra ate sigenda kulyamu ki lukwe. Upon the Constitution of the Republic of Uganda and by the law established currently
faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. I, Kasiringana I, swear in the name of the Almighty God that I will give faith service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by the law established. Help me God. Happy Media. Sanyuka nga bw'oliga.